kyabatiisiza okujja mu kkooti nga bamanyi nti bwe banaabeera mu kuwoza ebyama biyinza okuzuuka ebiyinza obbaweebuula n'ekyokwokya amasiro gaffe n'okutunda ettaka ly'amasiro. N'olwekyo kyenvudde nsaba Obuganda nti ebintu bino bireme kukoma wano. Bo bano ne wanaaffe newankubadde baatidde naye Obuganda butandikirawo bweyongere mu maaso kuba empangi bwagifunye. Naffe tukyali bagumu naye ng'ekikulu mu musango guno kye twalinamu kwe kutaasa olubiri, kwe kutaasa amasiro n'okulwana okulaba nti Ssaabasajja Kabaka tumugya ebbanda adde mu lubiri e Mengo. Bannange Abaganda abaaliwo mu myaka gya 5 mu myaka gy'enkaaga mumanyi ekitiibwa n'obulungi nga olubiri lw'e Mengo terunnaba kuzindibwa kwokebwa na kusaanyizibwawo nga bwe luli. N'olwekyo ndowooza buli Muganda waali yalibadde yeenyumiriza singa ddala Ssaabasajja Kabaka azibwa mu lubiri lw'e Mengo nga olubiri olwo ne luddamu n'abeeramu nga atunuulidde Bulange. Simanyi Buganda ampuliriza eyalabako kyafuna mu nsonga eyo. Naye bwe tuneesuulirayo ogwa Naggamba bannaffe tebalina nsonyi. Bategeka enkuuka, bategeka ebivulu eby'ensonyi ne babitegeka mu lubiri okulaba nti teruddawo. Ekitiibwa ekyo kye twogerako ekyaliwo mu 5 ekyaliwo mu 6 Muteesa ng'avudde mu buwaŋŋanguse Cohen bwe yamutwalamu abajjukira ekyaliwo mu kiseera ekyo. Njagala mukijjukire mumanye Mengo yali atya. Tetulina bandooza baaliwo okumwanga naye abazzukulu baabo abaaliwo okumwanga. Njagala mujjukire Mwanga ng'ava mu lubiri e Mengo agenda mu nnyanja ye wali. Kiki ekyaliwo? Daudi Chwa ng'alambula Obuganda nga bw'ava okulambula abagenze lwe yajja Italy mu Roma okuteeka ejjinja ku kizimbe ekiri mu Italy ng'akomyewo. Kiki ekyali mu Buganda nga ddala kiri Mengo? Singa ekitiibwa ekyo tukizzaawo ne kibeera e Mengo, ddala Abaganda tusuubira nti tuyinza okuddamu okufuna ekitiibwa oba ettutumuli Obwakabaka nga Kabaka tugenda tumwongerayo tumujja mu kibuga tugenda tumwongerayo eri bannaffe gye baagala abeere. Baagala abeere mu bwabukijjo. N'olwekyo nkubira Abaganda omulanga nti empanje eno gye twasima nga 26 ogw'omusanvu 2011 mwongere amaanyi mujje tuddemu tulabe nti kyetwali twagala tetunnakituukako. Ensolo yo twagikwata ku bwoya naye tetunnabagikwatako kwennyini. Twagala tulabe nga tuteekawo amaanyi Ssaabasajja Kabaka tumugye ebbanda tumuzze mu lubiri e Mengo. Bwe tumuzza mu lubiri e Mengo tujja kuba tutadde Ssaabasajja mu kifo kyateekwa okubeeramu nga tumugye mu kifo. Olwaleero Kabaka waffe omuwandiisi Ssebo mpulira njagala ebigambo ebyo byonna kwegamba tubyetoolooleze ku mulamwa gwaffe ogwaleero. Twebuuze nti bakolagana n'ani okukola entegeka ezo zonna oba beegasse n'ani, kubanga tujja kufuna omuwaatu omulungi gwonna, kubanga emisango egyo gyonna tugiraba weegiri. Ensobi zonna ezibaddewo mu Buganda tuzirabye weeziri, naye nga waliwo abantu be bakolagana nabo abalina abeeyita ab'amaanyi ababawa okugenda mu maaso mu ntegeka zaabwe. Kati senga tunokoolayo abantu abo ne tubafunako ekyokuyiga nga tukiteetera ku mulamwa ogwaleero okugamba enkolagana n'okwegatta kwegamba tusobole okugazuiraawo tuteme amakubo amatuufu agagenda okubeera nga geŋŋanga okuggyawo ababi tuteekewo abalungi. Ssebo genda mu maaso. Ssebo moderator essanyu libadde likyambuganya obuvuganya okuba nti tulina obuwanguzi obwo nga Buganda. Naye nga mbadde nzira ku mulamwa. N'olwekyo ensonga eno mulimu ekibuuzo kyombuuzizza nti abantu bano bakolagana n'ani? Era omusango guno amazima gwagajjeeyo nti ddala Mengo ne gavumenti bakola ki? Bakolagana. Nga waliwo ekizibu omu ayamba munne nti bwe batukwata nga batujje ku lubiri batutwala koodi Kampala
ndowooza mmwe mwasooka okwogera naffe ab'e Bulaaya twafuna mu mawulire nga tuli mu kaduukulu nti Oweekitiibwa Pulezidenti yayogera ne Jebbi Walusimbi era omusango gwaffe ne bagukyusa emirundi 15 okutuusa lwe baatusaako ogw'okusaalimbira mu lubiri lwe baatumaata olwalani Ssentongo so Olwakabaka wa Buganda. N'olwekyo enkolagana eri wakati wa Jebbi Walusimbi ne Pulezidenti Museveni, enkolagana eri wakati wa Mengo ne gavumenti ya Uganda nti bakolagana basaanyewo Buganda, bakolagana bataba abalwanirira Buganda. Mumpulira bakama bange? Tukulira bulungi ssebo. N'olwekyo ffe Abaganda ababadde mu bintu bino n'abo ababadde abatuyamba okutukwatirako okulaba nti mukomera tetubeerayo kusibwa kugundira mu kkomera, abalwana bonna kyenjagadde obeebaza n'okubasaba nti empanjiwa eri kyetwali tulwanirira tetunnakituukako, tweyongera okugenda mu maaso okusimbula ebigere, naye nga nzira ku mulamwa okwegatta n'enkolagana. Mukama wange ebigambo mulamwa guno gulimu ebigambo bibiri naye bizito okutagulula amangu. Ne Mukama wange okuteesa kwange kujja gamba nti okwegatta n'okukolagana, neza kansookere ku kukolagana. Okukolagana muyinza okubeera ab'omuliraano nga mukolagana, nga omu kyatalina ajja n'akinone wa munne. Mwena muyinza okuba nga muli bagagga, nga mwena mulina emmotoka, naye n'okeera ku makya noga nti kanone ku mmotoka yatebwasabwa ye mba ŋŋenderamu ku buko, eyo eba nkolagana. Muyinza okugamba nti tugenda kusuubula naye katukolagane tuleerayo ebintu tubireetere mu buli omu yasuubudde ebintu bye ne tugenda bireetera mu transit emu egenda obituusa ku sitowa we mubitikkulira. Ezo zonna ziba nki nkolagana. Naye enkolagana eteekwa okubaamu obwesimbu. N'olwekyo ffe Buganda tetugwa mu kiti ekyo ekyemiramwa egyo egyayogeddwako, kuba nkyali ku kyankolagana nti Buganda tuli baddu. Kino njagala buli Muganda ampuliriza akiteeke mu mutima gwe, akikakase nti Abaganda tuli baki? Baddu. N'olwekyo ebitone by'omuddu oba ebitendo by'omuddu, omuddu taba na kikye, omuddu tateesa, omuddu takola ndagaano, omuddu n'obulamu bwe awe omuddu teyeesalirawo. N'olwekyo abantu baffe abatuguyaguya nti bakolagana, beegatta, bakola ki, nga tetunnaba kutuuka ku ddala ligamba nti Abaganda wano we tuli tuteekwa okuvaawo. Kubanze waliwo abantu benzijukira, omu ye Malcolm X ne Martin Luther King Jr. balwana nnyo olutalo lw'abaddugavu okuva mu buddu, naye nga abaddugavu bebalwanyisa okuva mu buddu ate be balwanyisa bano manga Malcolm X ne Martin Luther King okuba nti no tebajjawo buddu bwe baali bakola ki, bwe baalimu.
n'olwekyo nti bw'ogenda okukolagana olwaleero ojja kukeera okolagane n'owekitiibwa Edward Kiwanuka Sekandi naye ndowooza Kiwanuka Sekandi ndese ekyokulabirako kikyamu ojja kukolagana n'owekitiibwa Amama Mbabazi naye nga Amama Mbabazi tisendawula nga y'obudde bw'omunyumira esebo naye nga owekitiibwa Amama Mbabazi omukono gwe alinamu akaggo ak'amaanyi naye gwe ogenze engalonsa wabula ogamba mugenze kukolagana era y'ono mwangu wa kukwefuulira kuba abakulabye ng'oli kimbuyege nze tulina kyafaayo kiri kimu kyali ku